Omugoberezi wa Babi Television Uganda nkwebaza nnyo gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero era nkwebaza okubanga ogoberera omukutu guno ogwa Babi Television Uganda yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Tweyabaza kubanga otambulira wamu naffe. Olunaku olw'ejjo yabadde birthday ya Honorable Segirinnya Muhammad era nga yabadde wali mu Aga Khan oba waakyafuna obujjanjabi ku nsonga z'obulwadde obw'ekibumba obugambibwa okubanga ekyamazima kyo kiri nti abwagalako oba bwabulako katono nnyo okubanga bumutwalira obulamu. Abaana b'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu yeeyita yeekolera bagenze ne bakusurprisinga muganda waffe Honorable Segirinnya olunaku olw'ejjo olw'amazaalibwa ge wali mu Aga Khan era ne bamutwalira keeki. Okusinziira ku byabaddeyo, bambi yabadde musanyufu nnyo bwe yalabye bannakibiina nga bamujjukidde. Maama wa Segirinnya naye bambi yasanyuse kubanga yabadde takisuubira. Awo nno Segirinnya yabadde ayogerako ne Honorable Zaake Francis Butebi era n'abaako ebigambo ebirungi byamugamba okusobola okubanga amugumya era n'amutegeeza nti munnange ye tasobodde kubanga ajja olw'ensonga z'okwetegekera President Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga ne bikyamuzoganya byo bikyali bingi eri gavumenti eri mu buyinza. Awo nno yabadde amugumya n'amusabira essaala yabadde nnungi nnyo nti amusabira addewo nga bwe yali buli bimuluma byonna abitereere addewo nga musajja ng'akyayimiridde nga luli we yayimiriranga. Bambi n'ayogera eddoboozi lye n'akolera bannakawempe be yakola. Yali akoze eddwaliro, ambulance ng'agikoze agitaddewo, ebintu ebisinga nga yali atandise okubanga abikolako oba ebimu yali abikoze. Naye musajja wattu okuva we baamusiba mu kkomera ne Honorable Ssewanyana, ekyamazima kyo kiri nti bwe yava mu kkomera yabeerako wabweru ndowooza wiiki nga 2-3, ekyamazima n'atandika okugwa ku ndiri. Naye okuva olwo nakati musajja wattu baamutwalako ne Netherlands okumujjanjaba, naye bwe yakomawo wano omwezi gumu n'addamu n'alwala. Kati baamutwala mu Aga Khan Hospital era eyo gy'afunyidde enkyukakyuka oba enjawulo, naye ng'eno akulunguddeyo emyezi egiwerako. Akulunguddeyo emyezi egiwerako wabula okusinziira ku maama wa Segirinnya oba maama we bw'ayogeddeko ne yeekolera, amutegeezezza nti essaawa yonna bandi basiibula mu ddwaliro y'Aga Khan. Eddwaliro eryo ddungi nnyo, liri wali mu Kenya era nga twebaza bannaNUP oba bannankyukakyuka mwenna abasobodde okubanga mugendayo musisinkane ku Segirinnya mumubuuzeeko. Bambi ne maama naye yasanyuse okulaba ku Segirinnya nga bamukoledde surprise era okukkakkana nga basaze ka keeki mu ssanyu era nga baabaze nga bwe mubimanyi ebya keeki yadde nga babaddewo ka funny moment akakubuuza Segirinnya emyaka gye, naye yeekolera yamugambye nti mukulu munnange emyaka gyo agireke. Maama ye n'asanyuka bambi okulaba nga mutabani we bamukoledde birthday ekyabadde tekisuubirwa era yeebuuzizza batya we baategedde nti gaabadde mazaalibwa ge. Bambi era oluvannyuma Segirinnya asazeeko keeki ne maama we nga bw'obalaba awo mu vidiyo era ono mwannyina wa Segirinnya. Naye bambi ekyamazima kyo kiri nti bamubeereddewo, naye twebaza ne bannakibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde bamubeereddewo bambi mu mbeera emu oba endala. Era ng'ajjukira nti Segirinnya mubaka wa Parliament, naye ekyamazima yo Parliament tetunulangamu kyakubanga tekitunulangamu okulaba nga bakavalinga bills za Segirinnya. Bwe bamaze okusala akakeeki nga bw'obalaba abaatutte pieces bagabyerako ku basawo ba Segirinnya. Bambi beebaze omulimu gwe bamukozeemu bambi okusobola okubanga bamuwadde obujjanjabi, bamufuddeko asobodde okubanga afunamu oba akubamu olungubanguba nga bw'omulaba awo. Twasembayo okulaba ku bifaananyi bya Segirinnya ng'atambulira kagaali n'eccupa ng'emuli ku mikono. Naye twebaza Katonda nti essaawa zino bambi Segirinnya agenda atereera mu mbeera yonna, ajja kubanga addawo bulungi nnyo. Bingi nnyo tukyaba tusaka wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era gwatannaba kubanga osubscribinga nsabye okikole, okwate ku kigambo osubscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza nyamba okwate mu kide ekyo ba notification bell oteekemu all. Bw'onaateekamu all
ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire gonna ge tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Mu ngeri emu osobola okugenda ku Cloud9 Television Uganda, ogwo nagwo omukutu twagukoze nagwo gwaffe gwa nkyukakyuka naye ngwe gwakugendako mawulire gonna abanyumirwa amawulire ga entertainment ate mugasuubira wano ku Babi Television Uganda, wabula mulina kugenda wali ku Cloud9 ne musangayo entertainment shows byonna ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga ne sports mumadde musaba sports ne entertainment news naye ne tubakolera channel yammwe Cloud9 Television Uganda, era nga yo Babi yasigaddewo bya bufuzi era ya nsonga za nkyukakyuka zokka. N'olw'ensonga eyo bwekitabo kigenda okubanga kitambula mu ngeri emu oba endala. Wotuukayo nsabye subscribinga ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda, era nakyo okole ekintu kyekimu okwate mu kidde oteekemu all. Bw'onateeka mu all ojja kuba tosubwa nsonga zonna. Tujja kuba tubatuusaako live concerts ebyo byonna ebigenda mu maaso, weewaawo nga omukutu ogwo nagwo gujja kuba gukutuusaako amawulire ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri emu oba endala, era nga mu biseera bya campaign tugenda kubanga tubaweereza buli kimu ekigenda mu maaso. Olunaku olw'enkya President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera wali mu bitundu by'e Mukono. Bw'anaava e Mukono agenda kuyitira Masaka, bw'anaava e Masaka wakudda Mityana. Olunaku lujja kuba lwa Monday ya wiiki ejja, ajja kubanga abasalako mu mbeera yonna. Zijja kubanga ennaku z'omwezi 4, omwezi gugenda kubeera gwa 6, naye nga Babi Television Uganda munaatusaasira. Ekyamazima tetwasobola kubanga tubatuusaako bigenda mu maaso, naye nga tujja kuba tubaweereza byonna ebitambula olw'ensonga nti twafunamukko restrictions ono ku mukutu gwa Babi Television Uganda, nga n'olw'ensonga eyo mu ngeri emu oba endala tutya okuteekayo obubaka obumu wano ku YouTube olw'ensonga nti oba oliawo guviolatingamuko community guidelines eza YouTube mu mbeera yonna, era y'ensonga lwaki twesibamukko ennaku zino tetukyatuusaako mawulire mayitirivu nnyo nga bwe tubadde tukikola wali emabegako kawo. Naye ekyo bakitutaddekoko bbanga ttono nnyo, myezi 3, ndowooza tujja kubanga tutambulirawo mu mbeera yonna, naye nga wali ku Cloud9 ekyamazima kyo kiri nti amawulire gonna tugateekayo mu mbeera yonna. Ono Babi Television Uganda bagitaddeko ko restrictions, video ezimu tezisobola kubanga zijjako. Twafunye ne limitation ku nsonga za video ezimu, era mu mbeera yonna tugenda kubanga tugumiikiriza kabbaani kano, n'oluvannyuma tujja kubanga tukomawo nate tubaweereze mu ffululizo mu mbeera yonna tubatuuseeko amawulire. Naye nga bw'atyo Ssegirinya bambi weyawezezza oba weyeyongeddeko omwaka omulala olunaku olw'ejjo. Jjukira nti President yadde ng'akyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo, wabaddewo akanyolagano k'amaanyi nnyo nga bw'ozze oba bw'obadde nga obiraba mu mbeera yonna nga anyigirizibwa, ng'agaanibwa okuba nga atuuka okuba nga agenda gy'ateekeddwa okuba nga asisinkana bannakibiina kya NUP, ne bamuwandiikira ebbaluwa gye buvuddeko nti talina kubanga akuba nkuŋŋaana mu bitundu byonna, nti waliwo ebbaluwa zatanaba kubanga atuukiriza, naye nga ezo z'ebbaluwa President yazikozeeko era ne bakiriyalinga nti tebagenda kubanga baddamu nate okumubulwakinga omulemesa okubanga agenda okubanga mobilizinga bannakibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa ye Kabwejjumira yennyini President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, era nga ye agenda kubanga abasalaako bannamukono. Wabula bannamukono waliwo ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu kitundu kyammwe ekyo. Balinga ab'e Masaka bali olw'ensonga nti Betty Nambooze yasala eddiiro n'adda mu kibiina kya NUP, era mu ngeri emu amawulire gakyali ga munda nti Honorable Nambooze ye yadda mu kifo kya Mathias Mpuuga Nsamba. Weewaawo ekibiina kya NUP tekinaba kubanga kivaayo akulangirira nteekateeka eyo nga bwe kitambula oba oluvuuvuumo olutambula munda mu makolero g'ekibiina, naye nga biraba obisobola okuba nga obitegeera olw'ensonga nti kati bakyamu Honorable Betty Nambooze bamuwa opportunity n'ayogerako mu conference oba mu press conference oba ezibeera zitegekeddwa wali ku kitebe ekya NUP. Mu mbeera yonna President tusuubira okubanga abaako kyayogera ng'akyaliddeko bannamasaka olunaku lugenda kubeera lwankya. Mu mbeera yonna tujja kubanga tukutuusaako ebyo byonna ebinaaba bigenda mu maaso n'okubanga bituukawo side ezeeyo, naye gwe tanaba kubanga osubscribinga nsabye okikole subscribinga osobole okubanga otambulira wamu naffe ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda. Naggambyeko n'omukutu gwaffe guli
gwa Cloud9 eyo yo ojja kuba ofuna amawulire g'ebyobufuzi mu mbeera yonna, ojja kuba ofuna entertainment amawulire gonna nago ojja kuba ng'ogafuna, ojja kuba ofuna n'amawulire ga sports. Kubadde kusaba kwammwe n'ensonga eyo nensobola okuba nga ngikolako mu ngeri bwetyo olw'ensonga nti sisobola gatika mukutu gwa nkyukakyuka ate ng'ogattemu sports ng'ogattemu n'ebyobufuzi ate ng'ogattemu n'ebyentertainment mu mbeera yonna n'olw'ensonga eyo nasazeewo mbakolera omukutu ogwammwe. Ab'oluzungu waliwo abansabye okuba nga mbakolerako mu luzungu naye ekyamazima kyo kiri nti nja kuyiiya engeri gye mbatuusaako amawulire mu mbeera yonna nammwe nsobole okuba nga mbatereeza oba nga nkola ku nsonga zammwe mu mbeera emu oba endala. Sigenda kuba nga nsukka wano olunaku olwaleero, munzikirize nkome wano naye nga ye Honorable Sseggirinya osobola okuba nga omwagaliza amazaalibwa amalungi. Nkugambye ekyamazima kyo kiri nti okutuuka tekibadde kyangu era tekibadde kyangu n'okutwaliza awamu ngaawe mubadde mujja mu biraba, wabula tetumanyi kituufu kiri ku Honorable Sseggirinya. Ekyamazima kyo kiri nti Itwala Kadaga former Speaker wa Parliament nga kossa ne Lord Mayor Elias Lukwago, bw'otunuulira ne Sseggirinya ono ekyamazima kyo kiri nti kirabika ekirwadde ekibaluma ekimu obanga abantu abamu bagamba nti bwali butwa naye nga tebiri confirmed wabula okusinziira ku biva mu ddwaliro bagamba nti Honorable Sseggirinya alina obuzibu n'ekibumba, wabula ate ebya side eri okuva ewa Lord Mayor kiraga nti ye yalongoosebwa ekirwadde kitannaba kubanga akitegeerekeka oba yalinamu complications munda mu mbeera yonna, naye nga bw'obatunuulira physical appearance ekyamazima kyo kiri nteyawukana n'aya Honorable Sseggirinya n'eya Right Honorable Speaker Itwala Kadaga, naye nga eyo tujja kuba tugendayo ko maaso kokka eyo naye nga munzikirize nkome wano atakuumira mpeera bankuumire, musibe bulungi, abasula bulungi musule bulungi, tusinkana mu video zaffe ezinabaziddako, atakuumira mpeera bankuumire, mweraba.